wabula yali chakale yemisana naye tumwebaza tugudde ku bayimbi ab'enjawulo nonyeze nyali nelimbula atugudde ku bayimbi ab'enjawulo onako lwalero ne batunnyonnyola biki bye bamanyi ku Terefayina bukyanga tutandika okubanga ate tukola ne bannaffe abatandikawo Terefayina omuli ba Florence Nampijja omuli omukulu Alan Cruiser omuli omulungi Nabatanzi Diana n'abalala bangi biki bye balaba oba biki kyanjawulo kye kiri ku Terefayina ekitali ku stations ez'enjawulo twasanyukidde wamu twabadde basanyufu ddala wabula nawe kuolabe ejjenvudde wa station gaggadde mu Uganda ya BBS Terefayina giyite Buganda Broadcasting Services. Nga bwe twabasuubiza okubaleetera emboozi yaffe ey'enjawulo wano mu roundabout leetusazeewo tubaleetere emboozi ekwata ku BBS Terefayina ng'eweza emyaka 6 nga tetunneeyongerayo katusooka okwagaliza Beene emyaka 67 Beene tweyanziza okusima n'olengerera ewala n'otuterawo Terefayina. Terefayina yatandikanga ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna omwaka 2016 era nga kati wetwogerera y'emu ku ezo ezisinga okubeeza amaanyi mu nsi yonna na wano mu Uganda. BBS Terefayina yaffe mbaagaliza emikisa mwebale nnyo mwebalire ddala. Tusazeewo tukunoonyeza abamu ku basereebu bo babeeko kye batunnyonnyola ku Terefayina era nga abasinga obungi ku bo beebaziza bwebaza Beene okulengerera ewala n'abaterawo mu kutu guno ogutasosola mawanga na madiini. Nze ng'omuyimbi muli so supportive artist mukuba ennyimba kuba kati nze nga nze sirina nnyo wendi but BBS ekuba music wange by the way ate olumu oba tolina na idea like omuntu asobola kugamba bugambye ndabye olimbalo ku BBS oyinza n'oba tomanyi program kije balu kale it's a supportive station kyenyinza okugamba n'ekirala BBS my honest opinion sikyogera nti nno lwakuba ndi around here but ye station nze ng'omuntu sirinaawo omuntu gwe nninako issue yonna oba kitegeera but out there mubamba media personalities olinaawo nakuteekako embeera nga tetolina nakye wamukola okitegeera nga simanyi oba nga kirinakyo oba siyinza kiteeka mu details naye wabaawo abantu abamu nga alina embeera gy'ateekawo nga si nnungi. I've not seen it at BBS. Mwebala okuba nga mukolagana n'abantu n'enkolagana ennungi andi tubeebaza nnyo temujjanga okwo era tusigale nga tukolagana paka buli ebonizi lwebeeyina katulaika okugeza nga ku Easter tulinayo omuzannyo ku Good Friday era ogenda olaba Terefayina ngezze ez'okufilminga abantu baayo ku Easter Monday ezze okufilminga so Terefayina tujagala nnyo mwebale ddala okutwagala. Nange neeyanza nnyo okumpa omukisa nzaani lunaku lw'abakyala gwe mwayita naamu waabwe neeyanza nnyo neeyanze nsense busi kuba nze ndi munnakatemba erimu okuzannya katembe yebe enkolera ozannya katemba n'obuntu obw'enjawulo nakagibira emirundi 2 era njagala nnyo nenyumiza nnyo mu BBS ndela zonna nsuffu lwakubiri yesinga okunsukumiramu nga nze nakatemba time yokka naye nga ekirungo kisigala kyekyo naye nga mu byonna tubeebaza tuweereza. ya kyemisinga ku roundabout y'emisana nti nabeeranga n'obudde bungi emisana ndaba nnyo TV emisana thandi ekiro okuleka mu weekdays wentero giraba endala ziri ennaku endala olumu oba okwasaganye filming rehearsals obimanyi kwekolako so nobeera nga okoze eki bukenya neekozeeko nobeera nga omisinze naye nga mu byonna program era eyankolera era nnungi yambeererawo nnyo nga ndi mulwadde sina mulwadde bokka ezembeererawo mu mbeera zonna neefuna okuyambibwa kunali neetaaga yadde nti tekwaggwayo kwonna but I'm very grateful. Thank you so much BBS Terefayina. Okubanga ngaffe abayimbi etumbudde ennyimba zaffe ate n'ekirala eteekawo obuyambi mu bantu kyensinga ogyenyumirizaamu. Ogundegunde Ssaabasajja era obubaka bwengezako neera okubaweereza banange abantu abanabitone bonna oba bakalukyaki oba bakalukyaki era mugende maaso nga mubaagala era mubawe platforms ezo kubanga mwe mutufuula kye tuli obudde buno. Afanyiri mwasima natuterawo BBS Terefayina yaffe. Nategera ntya bwe byabadde eno wala ichikakatako kugira
BBS Terefayina tukwagaliza emyaka miyitirivu ng'okyasanyusa abantu ba Ssaabasajja Kabaka ng'obawa amawulire agataliiko kyekubiira ne programs nnyingi ezisanyusa abantu b'abeene. Obuweereza naddala ku Terefayina bufaanana ng'emisinde mu bunabyalo. Obuzibu bwagyo obusinga obukulu y'enkomerero Buganda y'omulembe Omutebi etambula na byamutindo. Terefayina y'Obwakabaka bwa Buganda eteka okubeera nnamba emu. Ekyo tekiriiko kukubaganya birowoozo kubanga Kabaka waali. Program zayo zegasa ezisitaza ebyemizannyo ebyokwebiri ekisaawe n'amawulire ag'okwegali agasigika obuwangwako n'ennono n'ebyobufuzi ntoka agafece kuliko bingi ebisanyusa eby'abaana ebiyigiriza taako n'ebyo eby'abaddiini BBS koliko ayimba nkyane sitenda abakitandikawo mwebale nnyo abakozi bayo balungi abagikonera basufu Katikkiro bw'ate wakolera ddala eno Buganda Broadcasting Service ekira endala eno Buganda Broadcasting Service kulina okugiraba kuba eyaffe. Audio Track Records. Okay. Anebaliza ddala bakyekumidde ku mpewo za Terefayina egyo nno myaka 6 nga bwe mukiwulidde. Terefayina gyewezezza ng'eweereza bannayuganda. Twebazanya abayimbi ab'enjawulo abajja batulaga okusiima okw'enjawulo. Obugambo bwa Vivian Tendo bubadde bwa bulungi nnyo. Tukwebaza okubanga okimanyi nti abaana baffe baakuzibwa era bampisa ne tumagayisaamu abantu maaso. Twebaza abantu ab'enjawulo mmwe ababeerako ne mutulaba buli lunaku gwe n'ogamba ku BBS kwe nina okubeera wabula ate nga tuvudde ku mazaalibwa gaffe atuyozoyoza BBS